kati soke tuwebuuze sawa ya leero ng'omusabi komyewo gwa abaana bana abaana abo nabona abadonga nange kwendi ku baana 25 abaana abana eri abali eri abaana abana kati babade bameka kitegeeza nti tebongeddeeko tebakoze eki nze ndowooza nze nganze ku lwange nze ngenda sigala nga siri mumativu kuba nina mami wange ali wabweru era ngenda kuvaayo njogere mu mawulire oluvannyuma lwa wiiki emu nga maze okwogera ne maama eshegera we maze okwogera ne maama nga wekiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru toli kitalimu apiiru n'oba osomye byawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera so kati nze ngambye ebintu ebimu ebyo tetubikkiriza so tetuganye basazeewo basobola okusaba bakatodde kino ekintu bo balaba bali mutambulira mu motoka za gavumenti tetugidde ku bigere kati wamago osobola osinga atambulira mu motoka ya gavumenti kitegeeza nti kino gavumenti yagenze kikola nga bamanyi ne kye baagala waliyo abantu kye batamanyi nti sawa ya leero ng'oli mwana wa bulenzi ng'oggyeko nti ekyokuzika ebazika kitaawo kirina amakulu ate kiyinza obutasoboka naye n'okulaga omwana wo oba muzzukulu wo nti kitange bamuzika wano si kibi so kakati ebyenfuna sijja kyogerako nnyo kubanga muzeeyi yali musajja mukozi za kimbadde nalidde okugamba nti muzeeyi agenda okufa yafa mu Gwakutaano mu May 27 nali mbulayo ndowooza emyezi gyali 7 okuweza emyaka 7 wali mukulu naye ntandise otegeera namwe nga bamuyita Mariam Takoa Esther so kati kikyengezako okulaga nti nali muto n'ebibaddewo mu mawulire sibadde omu ku bantu abadde bajja babeera mu mawulire naye olw'okuba nti tulina muganda waffe yatuleetedde ffenna abaana abamu okulaga nti ebyenfuna byebitukoze eki byebitusumbuwa nti bagamba nti muzeeyi nga yakafa nga wakayitawo emyaka 2 bagamba nti abazadde batandika oleeta abaana kati mu bazadde abo mami wange teyalimu nja kubira wajenzaalwa nja kubira mami wange wajali kati netujja tuukawo mu maaso mu biseera ebyo mami wange teyalimu abo abazadde ne bagamba nti we baleeta abaana ebintu byogenda ku musaayi ne bitandika nga muzeeyi akamala mu ttaka emyaka emeka 2 nina okukkiriza nti muzeeyi mu myaka egyo nze ndoza nali mpeza emyaka 9 kitegeeza nti saaliwo ku bantu abaali bacomplaininga ku ekyo ekintu nsooka okwebaza bannayuganda bonna abatulaba ku eno media gye tuliko mwebale okugyekuumirako ate mwebale kulaba nga muze mugoberera amazima sijja gamba nti amannya bagamba amannya gabeera ga kabaka gambe nti erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba Trinity ebintu ebyo bibaddewo naye nga bisirise oba bulijjo kati we mwawulidde nti waliwo ssente zigenda okufuluma kuwaakawo omugenzi webale nnyo ne muvaayo bukedde kyetegeeza timubadde musirise ne kasa mwawulidde nti corporate eyise kati buli muyimbi ate kafiri omu ku balina ennyimba ezikola paka na kati okitegeera ennyimba ze zikubwa mu bafu noza Kafeero Fire Lutaaya Kafeero ne Basudde abayimbi 3 mu bagenzi be bakyasinza okuba n'ennyimba ezikubwa kyokka ate ne mubalamu ali mu top 3 webale nnyo kubanga oyogera Bobi Wine yizo nnoonya omuyimbi omulala n'akubula kati corporate we yafulumye nekikakasa nti kati mugenda kuba mufuna ssente mu mwaka w'omugenzi okitegeera nti mwe kwe kusituuka muveeyo mukayane lwaki ani kati olaba sawa yali nti nze mpereddwa omukisa ng'oggyeko muganda wange ono otuyinza okuba nga twenkanye emyaka oba oliawo nga nkusingako oba ng'onsingako ono ekirungi ye mulaba nga yali myaka gya taata nze Kafeero yafa ndi wa 16 sigambe nti oli myaka gya taata wange ye oli mu myaka egisobola okuzaala abaana kuba muzeeyi alina abaana abali myaka 19 abali myaka 22 tosobola sala omwana wa myaka 22 tosobola kale ekirungi tulina omuntu asobola okubanga yali asobola okubeera mukulu waffe tukitwalewe tuti kati ffe twenkana ne Simon Peter oba mukulu wange kale nkana Simon kuba Kafeero yafa tuli myaka gyegimu ne Simon zona yawafuna sente mangu olayikanga bukedde kiyerabidde bali bakuba amawulire nagambye nti bagamba nti muzeeyi nga yakafa nga wakayitawo emyaka 2 bagamba nti abazadde batandika oleeta abaana kati mu bazadde abo mami wange teyalimu nja kubira wajenzaalwa nja kubira mami wange wajali kati netujja tuukawo mu maaso mu biseera ebyo mami wange teyalimu abo abazadde ne bagamba nti we baleeta abaana ebintu byogenda ku musaayi ne bitandika nga muzeeyi akamala mu ttaka emyaka emeka
ebiri nina okukkiriza nti muzeeyi we mu myaka egyo nze ndoza naye mpeza emyaka 9 kitegeeza nti saaliwo ku bantu abaali ba complaininga ku ekyo ekintu kitegeeza ki nti bino bibaddewo emyaka mingi muve kuli n'etteeka ya corporate byatandika 29 weebale nnyo byatandika mu 29 kati bali okuva mu 29 okutuuka mu 2026 gibeera emyaka emeka nti Bukedde yandibadde ewandiika n'egamba ebintu ebyatandika mu 29 bizeemu yanate mu 2026 kubanga tusagala mwerabire emyaka 17 ne mu 2021 ebintu ebyo byaliwo katuga mu covid yawo nze mu covid oba wasoma Bukedde ng'ekubye omutwe omukulu nti kooti esaza ogw'okuziikula Kafeero nze yali ku mutwe omukulu era Musase gwe yawandika story eyo nze yali ku mutwe omukulu nga kuliko nze kuliko Mantini omusika Mantini Kafeero kwaliko taata Mugerwa owulira kwaliko taata Nende singa Sala Nantongo yetayagala amawulire era ng'omutwe ogwo osoma nti osoma omutwe ogwo ne bagamba nti kooti esaza ogw'okuziikula Kafeero oyinza olowooza nti bagenda esaze nti bamuziikule oba tebaliddamu kukola ki kumuziikula naye wasoma nga Bukedde munda nga ate bakulaga ebintu bikyalimu ttambula ebyokugamba bintu bya 2021 2022 kitegeeza nti akaseera kayise binene ebintu bibaddewo taata era nga Bukedde banga bwete bwe yasazeewo Bukedde ndowooza yagezezaako okulaga abantu nti ebyenfuna bibakayanya kati bw'ovaayo n'ogamba nti etteeka ly'ebiyiiye kiga n'ogamba nti etteeka ly'ebitone we lyayise n'abaana be ne bagamba nti twagala kukola tulina okulya ku bitone bya muziki za kitaffe so nze ngamba Bukedde nti si bakyamu naye abakuba emitwe emikulu balina okulowooza omanyi nti kino kyempandiika manyi kati Bukedde wewandiikawo otyo oleetedde abantu emiliyoni 4 zigenda kuba abaana olw'omutwe omukulu gw'okubye so nga ate wewandiika omutwe omukulu nga gulina amakulu g'ekyo waliwo agenda ogusoma n'ebiri munda obisomemu ate gwe omutwe omukulu w'ogusoma ate ojagenda bibawandiise nga ate biraga ate abasinga tetwagala soma bya munda weebale nnyo twagala wano nti bano abaana nga babi so ebyo bibaddewo muganda wange kansooke nkuzeeko emabega we twali mu musaayi si ku musaayi tuve katusose kuddayo manyi Bukedde kati ndoza katandikiraawo mu 2021 bayagala okuziikula muzeeyi siri omu ku baana era nzisigana nko ku blood test yonna wabula eno ye yasoose gye nagenzeeko era olwaliwo olwasooka nayo njala ogerako era nkubeera lwaki saaliyo webajja kuba kitammwe tebajja nakuba kitaffe bajja ku musaayi gwe bagamba nti waliwo yali yagutereka Dr. Kasule yali yatereka guli ogwa Bladina nga bakola DNA ya Bladina ndi bakooya cause is a true story n'amalambu n'agubba teyagubba tegwalimu mazima bano abaguliye emabega tegwalimu mazima so nga nekyobugaga tujja kirowoozaako era olabe baana ki abakirimu baana ki abatakirimu tugende maaso omulamuzi yagamba nti ekyokuziikula Kafeero 2021 yes kikyandibadde ekituufu naye n'agamba nti naye nange mpulira omwoyo gwe tegwagala muziikula naye mbadde mbasaba olw'ekitiibwa kya kitammwe muddeeyo mu ddwaliro babaggyeko omusaayi nga basinziira ku bakitammwe abato bwe kibanga omusaayi guno taata mwe gwe yaleka mwaguganye bwe twaddayo mu ddwaliro ate eddwaliro ne litugamba tetugenda kujja ku bakitammwe bato musaayi kubakebera kubanga ne bakitammwe abato bayinza okuba tebaali baganda ba Kafeero ne tusigala nga tetufunyiriza uti sintuufu ate ne batugamba ate muddeeyo mu kooti ebawe olukusa babawe ebbaluwa mugireete wano ffe tubawe abakugu bagende baziikule kitammwe babitugamba twali wandegera era ne batubuulira nti ekyokuziikula muzeeyi tetukiwaawaza nnyo mu bantu nti bagenda muziikula muteeke wali eri ne batugamba nti balina enkola ya sayansi era ng'enkola eno eya sayansi gye bagenda okukozesa okuziikula muzeeyi olw'okuba nti yali alina ekitiibwa n'obutaweebuula nnyo linnya lye abaana abamu kwaffe twagala amazima naye ate ekyokuziikula muzeeyi ffe abamu twalaba nga si kyetulina okukola kubanga ensonga nnyingi zaaliwo ku mmeeza zitwali tusobola okukola nga si kuziikula muzeeyi kati abasawo batunyonyola nti tebagenda mumuziikulayo mu ngeri eswaza batugamba nti balina akooma kebagenda okupangisa tekali wano mu ggwanga naye mbu bajja kaleeta kubanga sente zaali teziyinza butafunika kubanga linnya lya muzeeyi ddene pulojekiti zeyaleka z'amaanyi batugamba nti akakooma kali kakola katya natugamba nti akakooma kagendagenda ku ntaana ya Principal Job Kafeero bagambe nti yeebakawaati ate ate ntaana tebula babasawo bagambe nti kati okufuna DNA ez'abaana baniino tulina okufuna ekibuno oba erinnyo tulina okufuna amagumba agamu okuva mu binywa kozi
Biseera ebisinga nga banoonya ddiini zezo okola nga zirabika bafokasinga nnyo ku mazzi gano ag'omunnyingo nti omuntu ne waba yafa amazzi gano ag'omunnyingo bufuuka buwunga ensonga nti omusajja ne waba nga tugeze ali mu bikolere eby'omukwano nga anaatera osinziira ojja kulaba nga yeesika nnyo nti omubiri gwe gonna gubeera active amazzi gava eno mu ntungwe gavaawo okulaba nga gatuukawa okufuna omwana kati batugamba nti aga amazzi ge beetaaga ne kati batugamba nti gaali gaakala naye banaaba bafunye akooma ako nga kasobodde okufuna kijja kuba kirungi kati ne batugamba bagenda leeta akooma ako basooke basikaninge bye baagala bajjewo tiles meka 2 bajjawo tiles ezo 2 baleete kiri eri ekyuma kisooke kisale enkokoto n'akatimba kali wekisala enkokoto bagisse ebbali webagize ebbali mbuno balina akooma akalala ke baleetako kasala keesi ate batugamba nti nebbanga muzeeyi lyamazeeyo ne keesi eyinza okuba tekyaliyo ne batugamba nti akakooma ekamala osala keesi webanga weeri nga kamaliza osala keesi baleete akooma akalala kabeerako maggalo ne kabaako ne kamera nti katuuka muli mu ntana nga kaliko ne light ne katandika okutambula mu magumba gali nga kanoonya ekanya kagamba kati wano twagalawo linnyo nti amannyo tekuli naye tutwala ekibuno ekyo ne kamenya ne kajjayo mu nkola ya science ne bagamba kati twagala ki nti twagala gumba lya kugulu bali ya kisambi akooma ako alina engeri gye katambula muli munda era ne kamenya ki kati abantu abasawo batugamba embeera weetyo nze nga nze omuntu omu ne baganda bange ndowooza abalala ne tulaba nga kibanga kyekituufu okumanya amazima ga taata katukole ekintu ekityo ne tusapootinga ekintu ekyo kyewuunyisa nti ebintu ebyo bazze batuzanyisa nga tulinga bali mu kyesi 221 222 223 wajjukira bino ebintu tubyogerako mu Gwakutaano gwa 7 gwa 6 tetusukkaawo ebintu kaseera ka kivvulu lwaki si kaseera ka ssente ngenda bikunyonyola taata omanyi baganda baffe abamu bali nnyo ku ssente naddala banene abaana abadde bajja batukuba kusaako ne famire abantu abakulu abamu nti lwaki twogera nnyo mu biseera by'ekivvulu nti twezuula nti bataata bano abamu okubafuna lutalo ne baganda baffe abamu okubafuna okubalangira obulumi bwe tulina lutalo naye bwe wabaawo ekivvulu bakuŋŋaana kuba balina okugenda osolooza naffe awo tubafunira mu biseera ebirala temusobola bafuna weebale nnyo era ensonga twaki obadde otulaba nga buli wabeerayo ekivvulu ab'emulugunya tuvaayo ne twekalakaasa nti oyo gwe kikwatako ajja kuvaayo ayogere ensonga lwaki nti buli mwezi gwa 5 gwa 6 mbadde nzija nkuba swazi nga nsinziira ku bivulu ng'ate wendaga ennyumba kitegeeza ki nti ekivulu si kikuba kubanga kirimu obulungi bwa muzeeyi naye ekikuba kubanga nti ennyumba muzeeyi gye yazimba agalinga amaka kuba muzeeyi yazimba amayumba mangi ekajjansi yali alinayo amaka bagamba nti ogenda na muwongo yali alinayo amaka gazimba n'ebitundu ebyala bye sijja kwogera mu ntebe yalinamu nawe property mu ntebe weebale nnyo naye nze lwaki mbadde nfokasanga nnyo ku maka ge ag'ekyaggwe nti ge maka ge amakulu nga bonagamba nti we bagenda okulaba amalaalo ge biwunzika bagamba yali abeerawa kitegeeza nti ogenda okwesanga nga tulina abantu balina okugendayo kati mu mbeera weetyo tetufokasinga nnyo ku bya bugagga wabala tutunuulire gwewe nawe n'omusajja ali eyo olowooza omwana era oyagala atambula atya wandibadde wakulu weebale nnyo nze kati nina omukisa gwe nafuna yali 2017 nali nfunye omukisa nga ngenda kubeera boloboy mami yali yalinsetingira nga ngenda kubeera boloboy nga ngenda mu ggwanga lya UK nga nina kirabu zino ezimu kuza wansi zenfunye nga era ngenda funa akasente kasava buli wiiki nga ngenda funa nga paundi ezisooka mu 10,000 yes 200 ku 1,500 weebale nnyo kitegeeza nti bwe mba nali nga ngenda funa nga tugeze nga nali ngenda funa paundi nga 10,000 buli wiiki kitegeeza nti ezo sente zimmala okulowooza ne baba zijjako omusolo sente zimmala okulowooza nesira mutabanyi wa kafeera ate nembeera bulungi naye we nafuna ddiiru eyo tengamba mutima naye sobola kugenda London nga sigenze kulambula ku muzeeyi kangende nkirininge ku malaalo ge nsobole okulaba nga nfuna omukisa munaye we natuuka ku malaalo ga muzeeyi nawulira nga nfa naye natuuka ku malaalo nga amalaalo galabika bubi amalaalo nga gajjudde enfuufu kwaliko geeti ne bagijjawo nga kiraga nti nno oba osanga muzeeyi si waalina obeera nga gaali geesaliridde nebbali nga geekubyemu enjatika nga galaga gaagala kugwa nempulira nga nfa
amalalo nga galiko nagasanga galiko Bible galiko ku luhandi nekubako n'akacupa k'omwenge tulira ekyo vulira keno bwe nabisangako ngenda okudda eri ebbali nga unagamba nti muzeeyi gibateeka omutwe gwe nga waliyo eddagala egganda waliwo anaabirako si kusimbako waliwo anaabirako wali bateekawo tiles tosobola kusimbawo kino naye nga kiraga nti omuntu ayagala okukola emikolo oba bagamba nti oli yali Katonda n'omuyimbi gwe bagamba nti oyagala hiiti genda ku malaalo g'akafeero weeyambula emirundi 3 onaabe eddagala lino okomewo olwo bwe batugamba waliwo omuyimbi omu gwe bakwatira ku malaalo omujjukira bamukwatira ku malaalo bagaga kati munnaaye we nalaba ebintu ebyo mutima ne ngamba nti olaba amalaalo gafaanawe gati ate ennyumba ye etya ejjukira ffe tebatuzaalidde Kyaggwe nti tubeerayo nnyo baswazi be bazaalira eyo fe tuli baana ba mu kibuga ate nze tebanzaalira wano tujja kuba tutuukawo kati ne ngamba kangende ndabe ku malaalo ga muzeeyi bwe nagalaba embeera gye gampisaamu teyali nnungi n'akamu ne ngamba kati kangende ndabe ne ku nnyumba olaba amalaalo abantu ge balambula buli lunaku galabika we gati tewali agafaako ate ennyumba ngenda otuuka ku nnyumba Katonda abonereza natuuka ku nnyumba nga galagi ye mwe yayingizanga emmotoka nga esiiba nzigule nga mumezeemu ebiswa banaabiramu eddagala egganda nga mulaga musulamu omuntu naye nga asula malayika mulalu ajja budde nga ssaawa nga 8 ne yeebaka bwe nayingira mu nnyumba webale nnyo bwe nayingira nga nvudde mu galagi naye nga kanyingire mu nnyumba nenyingira mu ddiiro nga bonagamba nti eridda lyeddiiro lya kafeero nga bakuba nga kasooli waatuuka bamuyoomo nga bonagamba nti kasooli sizoni etuuse wano tumukuŋŋaanyiza tugende tumukube bagifuula kyagi webale nnyo oli musajja muganda baali bagifuula kyagi nga bonagamba nti twetegekera enjala nga tebatukuumira enku kitoowa ebintu ebyo byannuma era nawulira nga nfa mu mbeera weetyo ngenda okwetoloola ennyumba ng'ennyumba yonna eyeetaddemu enjatika eraga eyagala kugwa tenava ŋŋamba nedda kuba mami yali ampeereza zaali 25,000 za pawundi kati jjukira ye visa yali annyamba eri ebbigo bakati wano nga nina ofuna pasipoti okufuna bino simanyi mpiso biki ebintu bingi byolina ofuna kuba jjukira UK teziri nga nsi ndala mbukata kati osobola obbigo bakonooza mwezi gumu n'otambula naye alina okugjako biometrics yonna so kati zekyampa omukisa nti nze n'obutuuze bweri nga mbulina nali mama yali abaze nti mu myezi 3 ngenda kukola ki naye we nalaba ennyumba nendaba n'ebbanga lye bakoze ebivulu byakafeero mu mutima ne ŋŋamba oba maama anyigaanyiiga okuva n'olwaliro kati ngenda mu lutalo lwa kusimba nnyumba saagenda nadde eno nenoonya Ssenga Sala Nantongo yali bize ne munoonya mu 2018 nga sinamufuna nenkwata sente mama ziyampiza nenkwatako pawundi 10 nendikyusa enalukyusa ebiseera ebyo pawundi yali tinaba kulinnya 200 yalinga mu 10,000 erimu nga bugerako mu 10,000 3 awo nga wetu wetambulira nenkyusako pawundi 10 era sente zibwe nazikyusa nendowooza nengamba mu mutima kiki ngenda okukola okuddaabiriza bateekamu bintu ebyo mu nnyumba mu kaseera ako saasulayo nga onagamba nti saayitawo ginali ngenzi naye olwo saasulawo kubanga tosobola kusula mu nyumba eriwo etyo oyinza n'okufuna obuzibu nabuulirizaako ne baŋŋamba nti era siteero oyo omuwala gwe mwalabye alina butinti oyo ne baŋŋamba mbu yaakajja naye mbu yagisanze erabika bubi atandise ogiddaabiriza kati mutima ne ŋŋamba yaakajja naye atandise ogiddaabiriza naye bwetu werabika ekitegeeza ebadde erabika bubi kati onakiwulira nemanya ate waliwo omwana ekyo saakikuba nnyo saayagala nnyo kumanya mwana oyo kuba nakimanya naye alina byayitamu mwana wa buwala sijja kufokasinga nnyo ku ekyo nenkireka bwe nadda eno ku sente zinali nkyusiza nga wenkugambye nensooka nempozi nemusajja muwandiisi manya okuwandika ataya mpandiika ki sobola okuwandika intro neŋŋamba kati kasooka endizayininga ekyengenda okukola nentula wansi neŋŋamba nti wenkwata miliyoni 10 nenziwa Eddie Kenzo miliyoni ezo 10 nnoonya engeri gye nsobola okuddaabirizamu ennyumba ya taata naye nga ate sikutte ku sente zange wabula nga njagala kukozesa sente zange njozeemu nziddaabirize ennyumba ezange zikomewo
n'ennyumba eterere nze ninyenyendewa Ebungereza. ng'eyasagala nakuba kivulumbu abantu bajje batuyambe nga bye mbadde ndeekaana mu mawulire nga nze njala kikola ng'omwana nga nzimanyi sente zino we zivaayo nja nnoonya senga nnoonya bataata abato of course tasobola kuŋŋaana baba nga bantu baakafeero kyaneewunyisa nenkwata miliyoni 10 nenzikoteeka ebbali nengamba bwe nkwata miliyoni 10 nenziwa Eddie Kenzo nenkwata miliyoni endala 5 nenziteeka mu byokulanga kiwandisenga adiva kitegeeza nsobola okufuna abantu 15,000 abantu 15,000 ku mutwalo zibe miliyoni 5 kati nembala naye Kenzo wawe nno mutwala kati ebiseera ebyo mu 2018 Kenzo yali akuba naye nga amaze ebbanga nga tagenda bugerere kati nesooka nkwata emitwalo gyali 10 nengenda mu bifo bye simanyi nga nnoonyereza banaye wano Kenzo asobola okukola kati abantu abamanyi endongo bakugamba bakuwa information agamba Kenzo amaze emyaka 10 nomala omuleeta wano tomanyi kyoba okoze kati ekyo nekitegeera nti Kenzo akola ki asobola kati nengamba naye ng'oggyeko Kenzo kiki ekirala kyensobola okukola okulaba nga nzigyayo ssente ezo nentegekawo empaka z'omupiira kati namutwala bugerere bayitayo kawongo ku mazzi galiraaya kati nembala nti leka ekyoga liringa kkubo naye kkubo ebbali w'ekkubo waliyo ebitundu ebyenjawulo ate nga biva mu districts nnyingi for example Kayunga ali mu Bugerere then saidi zeri bayitayo Amolotan district waliyo Bangala owulira waliyo Namasale then nengenda e Buluuli awo mbeera mu Nakasongola district nenga wona ndi kuleka ekyoga mpita kuleka ekyoga okwo kwe nkuba posta nentimba ebuyende bukungu kati nentekawo empaka z'omupiira buli tiimu nenjiwa emitwalo 10 transport wa bwereere nenga nze kyembalanga mbaze nti buli tiimu egenda okujja ejja kujja n'abawagizi abasukka mu 3 kati nga manyi nti tiimu wejja abazanyi bayingirira bwereere niwefuna abawagizi 3 ku mutwalo gye mitwalo ameka kitegeeza ntaddemu 10 nfuna 2 kati nembala tiimu 4 nembala Kayunga gye ntegese natimba post okuva e Kayunga okutuuka gye nateeka ekivulu kilomitazi 6 kati era nentimba ne buyende wentyo nentimba e Nakasongola nenga kiki ennoonya njala kuddaabiza nnyumba ya Kafeero awatali kusabiriza abantu wenategeera ebintu ebyo Kenzo saagala nga nnyo tambulanga mwana wa Kafeero kuba saagala nga nnyo okulaga nnyo bantu nti ndi mwana wa Kafeero lwaki sikuliriza linnya lya kitange nze okubeera obulungi nkuliriza nnyo ebirowoozo byange n'amagezi gange so Kenzo namugamba bugambi omanyi wajjako namulimba ne mugamba nsinze ettaka nkuwadde miliyoni zino 10 nina amabanja njagala ojjo nnyimbire Kenzo nangamba kati oba oyagala okuntwala e Bugerere ojja kumpa wala njagala muwe miliyoni 5 nze noonye saawundi Kenzo nangamba miliyoni 5 nsobola okuyimbira kubanga era ddala Kenzo kyali wange kuva mabega ne mugamba miliyoni 5 Kenzo nangamba miliyoni 5 wozimpa nga saawundi si yange nja kujja nnyimbe naye ate nja kutuuka eyo nga saawundi tekola ekivulu sijja kukola ki ekivulu sijja kuyimba nangamba naye kankuwe saawundi nange nzije ne architecture wange mukuwe nkyengera okukola gwe mpa miliyoni 10 nembala miliyoni 7 M2 3 4 5 7 nesooka nziwa Kenzo ne mugamba nti olina okujjoza nnyo omupiira kati nga mbaze nti zino tiimu ezikuŋŋaana Kenzo najja ssaawa nga 9 zinagenda okubeera ssaawa nga 2 ez'ekiro nga sente zange nziraba weebale nnyo abantu bajja ku kitundu ndoza nalina abantu babo abaali bazibu nakuŋŋanya abantu abaali basukka mu 8 Kenzo ajja ne Kenzo yatuuka leeti Kenzo yajja ssaawa 8 kitundu ogw'ekiro Kenzo mukubira ku ssaawa zaalinga naso kati beta we yajja manager we Kenzo era alina okujja ssaawa 9 ngakiriza nga mufunidde ne ruumu gyagenda okulya buli kimu nampa n'akalango nagamba bananga abantu b'ekawongo ssaawa 9 nja kuba ntuuse tuzanyemu omupiira nengenda owomulangira Ndawusi nemuwa emitwalo aga akola ku Radio Simba nankubira akalango ka audio tutuuka akaseera ka show etuuka Kenzo yampa ebyuma ssaawa zaali 8 ogw'ekiro nga show ya lwa 6 nalimpa lwa 5 ebitambula zigenda okubeera ssaawa 11 ng'ebyuma bituuse nengamba omusajja ajja kujja ssaawa 7 8 9 Kenzo tatuuka kinava nemukubirako nemugamba muganda wange oli wanangamba nsonyiwa ngenda soka yimbirako mukwano gwange nangamba nina okuyimbirako Bob Wine mbasiyimbidde Bob Wine kiba kibi nemugamba kale n'agenda
ate nga sobola bigamba abantu nagamba naye mufunawo omuntu anfaanana mumuteeke mu mmotoka ya big talent atambule mulaga abantu nti Kenzo akoze eki mwali yazze kati alina omulezi yali amufaanana bamuyita Edi ne tumuteekamu ate amufaanana awubidde ku bantu tumutadde mu luumu abantu batambuza amawulire Kenzo azze abantu ne batandika okusasula abantu batandika okusasula ekivulu kuba ku ssaawa 11 kati ziba ziweereemu ng'abantu bayingira ng'abantu basimbera ino okuva eno meeri ng'abantu balaba Kenzo ng'ayimba ku BBS e Busaabala ssaawa emu kitundu ng'agamba banaye mujje mulabe bano abasajja bayaaye olunaku lwakyalenga anti Bobi Wine nzijukira nze Kenzo nasooka eyo si ye concert gye bajja gye bagoba Namboole yeeyo taata byolende bali kubagize e Busaabala weebali kati weebali mu yeeyo kijja kitya Kenzo musasula ssente zange ate yasooka nasooka ne $1,700,000 nasooka n'atambula n'agenda kugulewo ekikopo kya African Cup e South Africa nga mmaze omulanga ntimbye buli kimu nankubye esimu nangamba nze ngenza ate nga nina okuddamu nange ate awo ne kitwalira emyezi nga 3 nze okunoonya Kenzo kajjukira ziri post ezasooka ezo zaafa ebyo ne bifa n'addamu nampa deeti kyokka ne deeti gye yaddamu okumpa abantu bwe bamulaba ng'ayimba ku ssaawa emu kitundu nga gye mutwala okuva e Kayungo tuuka eri kilometers 6 kkubo lya ttaka abantu bagamba oli Kenzo tasobola kujja eno ng'obudde bugenze kati ekyataasa nti Tripolex Ghetto Kids ndi omu ku bantu abagitandikawo nga tutandika eri nga tuli basatu Fahadi Aizo n'omulala omwana yafa bamuyitanga Alex yafiira kagaali kati kyanyamba nti ticha yali mukwano gwange ye yanyamba n'aleeta abaana abo ne bajja ne bakuba drive ku ssaawa 9 ogw'emisana kati ate ng'abantu bakimanyi nti abaana we bajja aba Tripolex ne Kenzo abeerawo ebigambo byali byatambula mu baana ba Kenzo naye nga ne Just Kenzo yabalaba olw'okuba nti bazanya content wa Sitya Rose weebale kakati abantu ssaawa emu bantu beekengedde abantu bazzeeyo batandise okunywera omwenge awo abadde bayimbidde bafulumya abadde bali mu layini bonna bazzeeyo tagenda kujja abamu bali bavudde wala ne balinya amaato ne baddayo abaali batambula ku lukalu ne balinya taxi ne baddayo kanekanya ekivulu kikoze ekyo mbeera ndi awo Kenzo ng'atuuka ssaawa 8 kitundu we yatuuka n'ampita abaali basasudde nga tetusobola baddiza mwalimu abantu ndowooza nga 7 mwaga $7,700,000 bano nga bwe baamulaba ku ssaawa emu kitundu tebaddamu sasula ne bano nga tebasobola fuluma kubanga kiba kikyali singa bamulaba eyo ssaawa nga 4 nandibadde ninamu miliyoni zange nga 29 naye bagenda Kenzo ampita nga yakatuuka ngamba omanyi nsonyiwa ntuusireeti kajjukira Kenzo yali akubye empulira mbakooye ne system bolongoto ng'alabika alina byabanja gavumenti kati ng'alina ogenda ku kivulu ky'ono omwana Bobi Wine sijja muyita mwana ng'alina ogenda ku kivulu ky'omusajja mukulu agenda akole ki ayimbe opposition gavumenti esobole okulaba egamba ate musajja waffe naye ali akyuse nga era ekifaananyi kye yafuna nga ali mu kakoofiira kyatunda nnyo nnyo mukijjukire kati ne manya nti Kenzo abaze mawulire ekyo saamunyiigira era namugamba omanyi genda oyimbire abantu abazze naye bagambe nti tujja kuddamu tukole kuba ondese n'amabanja Kenzo n'akikola najja n'ayimba yabayimbira nnyo naye ng'abantu baali bamulobye omwana n'ampita nangamba naye omwana ono yampa ssente ate nesooka n'entambula ate we nakomyewo ne nfunamu obuzibu naye tujja kuddamu tukole era we yayimbira abantu Kenzo nangamba yingira emmotoka tugende ndowooza nga tagala kundeka ku kifo kufuna buzibu ne mugamba genda nze nja kuvaawo kwasa kikola nti ndi mwavu nalina ssente zange era nosolvinga abaali bammanja nze nenkomawo so wenadda e Kampala ne munoonyaako saafuna amagoba ate zange zaafa nti nkulaga ennyumba bawe yannemmera okuzimba yanjala kugamba kiki kyengezezaako okukola ng'omwana wa Kafeero nga tetunatuka kuziikula muzeeyi wenadda e Kampala namunoonyaako naye babizibu naddamu ne mufuna nampa show ate kyayagigwa naye nanziba nazi artist omumanyi nazi akuba bana wo matching opposite shere eriko kati KFC webale nnyo nazi waliyo Eva Boss ne nazi mumanyi kati kale Eva Boss omumanyi ne nazi kati nazi nalifunye omuntu ayagenda okumpa kati nga Kenzo omweka Kenzo atukayo ne mwega mugamba ngana ngembera sinungi mpa show yange nangamba kati alo kati mulaba 2019 tuyingira no covid tuyingira covid 2019 mufuna 2019 angamba kankuwe kuba yali anzijukira bulungi angamba kankuwe ne mugamba kale mpa weyampa agula nazati syangamba nze show ngenda jikuwa kuba yali yankubya baana ezasooka angamba ngenda kuwa show ngenda jigula konze kale
Angamba no yagala sente meka konzo omanyi ndi muzibu mpamu milioni 7 nakola lose ebikole ki kenza ngamba kale muteekeeyo tukole endagaano ntwalayo Nazi agamba ono omwana omumanyi tugenda kukola kati Nazi tekimanyi Nazi yali alina obuzibu ne Kenzo nga yamwogerako dde ebigambo ebimbu akola ebintu ebibi nga baayawukana kati Nazi ayogera biggwa Kenzo ambuuza ani akuwadde omusajja oyo koze musajja wange yanyambako nanga omusajja oyo simwagala yanjogerako ebigambo ebibi naye ku lulwo kamuweshe akole ki naye twayawukana munaye Nazi Kenzo amuwadde akalango Nazi buyadde no yampako emitwalo 5 yampako emitwalo 7.5 mu kusooka oyampa emitwalo 7.5 nangamba sente ngenda zikuwa ku lunaku linga Kenzo azze ekivubi yakitegekano bwayise ku Eden era bamujjukira ebiseera ebyo Kenzo yakuba ku Eden Kenzo ajja okuyimba amaliriza jugane kolo chain ye yagweyo mu bulago amaizo okuyimba Kenzo ngamba chain yange egudde noonya akaawo abayanga bagitutte angamba mwana go bindeetedde Kenzo atanyiigira mukubira amasimu takwata kati ngolwaki mukubira Nazi yanyongera wadde 10 ku mitwalo 7.5 gye yampa gye yakomako yanyongera wadde 10 Nazi oli mubi wenna kusanga nja kukuba ebikonde so sijja kudambya Nazi katugende ku mulamwa wentyo ennyumba egaana ennyumba weegaana akimanya nti era kyenina okukola nze nsobola otambula emirembe mami nankubira sente kati mami yanyiigira nasoka ngobaawo emyaka gyalinga 3 kuba bamugamba ono sente Kenzo yazirya ati yamanya kinali njagala nangamba era goze ebintu bya kitaawe abayimbi twaba na mazima bamuzeeyi yali yamukola ki nangamba goze ebintu bya kitaawe abayimbi twaba na mazima nangamba kati okuva n'olwaleero n'akalimo baadde bagala babolobo 10 tiimu zaafunye abazanyi tewali mulimu kati weeyiyizeeyo nenfiirwa Sodawo otambula nyumba nosoko ogiri akawaani nyumba nenjiri akawaani naye ndi ku mutima so ate n'ekirala nti ebintu bya Paulo Kafeero wadde mulowooza nti bamuzikudde byawedde bitandika butandisi mutandika bino ne mu 2-3 mugenda biwulira owulira amawulire mpulira amawulire tibamuzikudde mande kyampisiza bubi kubanze obulamu bwange bonna mbadde nzitanjogera mu mawulire nga ndaga abantu nti okuziikula muzeeyi si yandibadde ensonga esembayo kubamu akafaananyi era by the media eri mukuba abaana ba Kafeero nesifu abaziikudde muzeeyi ng'abaana tulina abaana Swazi yaziikudde muzeeyi Swaziniga bani abatunda ennyumba ye Kadyansi Swaziniga ulire eno Swaziniga ye batunda ennyumba ya muzeeyi eye Kadyansi nga ali ne munne Simon Peter ne bannagawa be bagitunda era n'obwo obulamu buli awo buwanvu bagitunda sente mmeka sijja kugamba sente neze kyempulirako nawulirako mboba miliyoni zaali zirina kuba 7 kubanga tebatunda nnyumba yokka batundirako n'amayumba amalala gali awo kuliko yalindirako emizigo mingi giringa oba 15 n'amaduuka agali mu maaso era kumpi eka namba ate nga ttaka so gavumenti weebiwulira ndowooza ne baagala okukola ki kati saawa ya leero okudda ku mulamwa eri njagadde kulaga gyempise nga tunabagamba nti nwanira byabugagga bya Kafeero ebyo bye mbadde nkola okuddabiriza ennyumba ne Roosi gye nakola nali noonya byabugagga oba nali nzimba bugagga oli ozimba bugagga kati tukireke zimba nyumba ya muzee anti era kwekuumeera obugagga bwe kuba kati saawa ya leero era kino kigamba nnyo abantu ng'oli musajja n'ozaala omwana nobeera musanyufu ng'omwana jasi yakufaana biyindo nakufaanana ebimu gwe nolowooza mbu ekyo kyanakyo omwana we alina kufaanana birowoozo n'amagezi Swazi singa yali afaana kitaawe nga gawe yeeyita nti mwana wa Kafeero ng'afaana Kafeero amagezi Swazi yali tasindiikiriza abanne kutuuka kuziikula kitaawe Swazi abadde aseesa seeseno wansi Swazi si abadde aseesa naye Swazi olw'okuba nti alina bye yatunda akimanyi banagamba nti ne Katumba mwana ajja bizza abadde afuba okulaba ng'alwana obutagamba nti Katumba muganda we oba tugeze Aloni Kafeero muganda we oba Martin Kafeero muganda we oba Godfrey Kafeero muganda we naye lwaki alwana nti bo bemanyi bali banna anti kati bo bamanya nti okugabana ebintu bino bafunemu bakute balina kuba batono owulira kubamu akafaananyi nga Swazi baganda be bazze gyali namugamba naye tuli baganda bonababuuza kakale muri baganda bange mwagala ki ndamu naye twagala kulima tuya tata waffe yaleka ettaka ddene nze bagamba bamuzika ku eka 2 mmeka ate nga bagamba ate ziwera wadde 2 oba 3 ziroka nga ziri 3 n'endagaano gye nalaba gye batundako 10 ku 10 miliyoni 4 eyo mukyalo
batundako 10 miliyoni 4. So kati kiyingizako okulaga nti ojja kulaba nti Swazi singa yakwatagana bulungi ne baganda be ne balaba ne batema omuwendo batebe balina okubanga bakwasaganya ebintu bya Kafeero wandirabye nti bino ebyokuziikula muzeeyi tebyandibaddewo naye wabaddewo omwana agamba nti at least bamuziikule oyo yaba aziikudde si ffe oyo yaba aziikudde kubaze mugambye ne projekiti zange zagenda wabweru era bwe byannemererwa byogenda wabweru ntandikawo cleaning agency company kati nina abaana bembeera nabo tukola sokuja nempatana nsobola okuja kweno kalina nengamba mmanyi eno flat njala nze agenda cleaning ati yo ya milioni 7 nti mumpe 10 ntimujagala mu bbanga ki nti emyezi 4 nga mmanjako n'abaana 5 buli mwana bwekanaku nja kuwa emitwalo egyeki oba emitwalo egyeki kitegeeza nti nze sibadde nnyo mu bintu bya muzeeyi nze gana okugamba nti ndi mwana wa Kafeero nga tekimpa makulu kuba ze nkuze ebintu bye mpulira muzeeyi yafa siriimu nga otya n'okwana girlfriend bagamba tata wo yafa siriimu tumaze kula kutega nti muzeeyi tiyafa siriimu muzeeyi yafa birowoozo nga ate n'ebirowoozo ebyamutta ani akati nga banagamba mbu ofudde siriimu kati amawulire gawandiika musujja mbu abantu bayitire ku musujja si we kiri era omuntu kasaba kwandikako amawulire mbu wafudde musujja kabonero akalaga mbu tebagala kwasanguza mbu siriimu kati bakugeraageranya bisala birungi yafa ate yali mukazi wo okitegeera emikwano gyo ate bonna baweddewo so kikyengezako okulaga kati nze sibaddewo nnyo nga njagala nnyo okulaga mbu ndi mwana wa Kafeero naye tubadde tusaba ku ttaka lya muzeeyi bakwateko AKM bagiwe abaana abeegaanibwa be basinga obungi tuba tusabye nnyo abaana bali 10 ngaaga abeegaanibwa bakwateko AKM bagambe nti eyo AKM tugibawadde babaziikangaawo si kuzimbako si kulimirako wulire eno taata era nga kigenda kubeera kijjukizo ky'abaana ba Kafeero abeegaanibwa ne mbagamba nti bakwate AKM bagiwe abaana ba Kafeero abeegaanibwa to AKM ku muzeeyi ebyobugagga bye yaleka terina makulu okusinga okuweebula ekitiibwa kye kyali kisoboka bulungi ettaka weeriri nti AKM bagiwe abaana nga bagenda baziikaawo tuli mu kutemaatema webale nnyo ate noli alina otwegaana yafa obagamba nti muzeeyi yasomesanga abaana abatali babe kati gwe Swazi ojjawo amagezi ageegaana baganda bo Swazi agamba abantu mbu taata yafa nga yali mu myaka 14 kuba bo baali bakulu ffe twali bato twali mu myaka 7-6 ne Swazi kitaawo ba yafa nga oli myaka 14 gwe walina budde ki obutambula ne kitaawo okumanya nti eno gyalidde ekyeggulo eno gyalidde ekyemisana osobola okwawula mu baganda bo abaawula abasosola alinga agamba nti yatambulanga ne muzeeyi namugamba nti ono omukyala ngenze naye kati ndindirako awo namugamba nomugamba nga wayiseewo omwezi nti katali lubuto teriiyo naye mwana nga ffe kitegeeza nti baganda bo tobeegaana wabula bateeketeekera akatono bakakkane musigala n'omuluvugo okubagamba naye tewamanyiira kukola ng'olinda kivulu na bintu birala